lwe lunaku olusembayo eri mu mwezi ogw'okumi ogw'omwenda ate tuyingire omwezi ogw'ekumi ng'olunaku olw'enkya zijja kuba lumu. Agataliko mutuntu nga tandise n'abatuuze mu disitulikiti ey'e Buikwe ku byalo eby'enjawulo bakumbye kwerima nga batagenda kuddamu kulonda bakulembeze olw'obutabafaako. Bino byonna bivudde ku luguudo olujjudde ebinnya saako n'enfuufu. Bizanga otatadde nga bagenda okubakolera ku nsonga y'enguudo embi eziri mu bitundu by'ewangalira era nga bino ebyangudde mu matu bw'ente kwe kwessa mu ddene kakasa ensonga eyogerwako. Ababaka bangi baze batulimbalimba batusuubiza nga bagenda olukola kubanga era naffe ku maledio tuwulira nga balwogerako nti bagenda lukola okuva e Lugazi paka Kiyimbi naye kati lulabika lwafuuka lwakulimbibwako oba nakulirako ssente. Bwe kituuka ku babbi batweteega owantu wali obusakasaka ne ku mabbali g'ebikajjo olw'ensonga nti ekkuba okufunda. Naye singa baligaziyizaamu kola libanga liko kolansi osobola okumanya nti wano wakyamu kanvugewo ka supiidi weekati. Nasookedde mu gombola y'Ekiyindi ng'eno enfuufu yafuuka kyakuya gye bali era ogenda okutuuka gy'olaga ng'oba na kukyusa ngoye olw'enfuufu ekugwerako. Saakomyawo nawaliriziddwa ne mu magombola amala okuli Najja Nkokonjeyo n'amala nga n'wegamu kwaga ekkunga eno. Oluguudo lutuyisaawo binnya lulimu ebinnya biyitirivu nnyo. Okuvya ddala Lugazi paka Kawuku paka Buikwe ebinnya biyitirivu nnyo. Saawa omusomesa aserubula obanga osobola okuwulira kwatagana ne banno mutuyambe ku nsonga y'oluguudo obubenje buyitiridde olw'ensonga y'ebikko. Abamu ku bakulembeze ku mitendera egya wansi baliko bye bannyonnyola. Tulina okufuna lobbying okuva mu ministries okuva mu ba UNRA n'enteekateeka eya tawuni kansonga yo. So twetaaga ssente zaffe ze tusolooza wano nga Kiyindi batukkirize ssente tuzisaasaanye ne loko gavumenti endala mu bitundu ebirala. Tumaze okusolooza ssente ezo ne zigenda mu central government. Bwe tusolooza miliyoni 2 oba miliyoni 10 batudizaako miliyoni 5 ate batudizaako miliyoni 7 kisinziira ne batugamba nti ate ssente zaffe ze tusoloozezza ne baziwa tawuni kanso ezitalina busobozi. Ekyewuunyisa disitulikiti eno y'emu ku ezo mu Uganda ezitalina yadde kakwota ka kolansi okuggyako oluguudo lwa Kampala Jinja Highway oluyitamu okudda mu disitulikiti endala era nga kino kyampaliriza okunoonya ssentebe wa disitulikiti eno Fred Kanabi ku nsonga eno wabula ng'ono yeebalamye kamera zaffe enfunda eziwerako. Oluguudo eno lwa Buikwe lwoba batulimbye ebbanga erimala abasomaku batulimba bulimbe olw'okuba ffe twasoma tutuwulira bye boogera. Kumpi buli mbalirira ezizenga ziyisibwa oluguudo lwa Lugazi Kiyindi luzenga luyisibwa wabula nga terukolwako era nga mu kino amyuka meya wa Lugazi omulina okuyita oluguudo luno aliko byannyonnyola. Nze Mavini Museyeye ku Lwabukedde TV. Webale nnyo Mavini Museyeye n'emboozi eyo. Ate bo abazadde be baafiira ensimbi eziri eyo mu bukadde 10 benga basuubizza okubafunira basari bagumbye ku poliisi y'Enansana nga baagala okugajambula Omufere ono. Bino byonna biri mu disitulikiti ey'Wakiso. Ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa August mawulire gaffe twakulaga abatuuze mu munisipaali y'e Nansana nga bakutte Michael Onyango okubigambibwa nti yabafera ensimbi ezisoba mu bukadde 10 ng'abasuubiza okubafunira basale n'okubatwalewo omukulembeze w'eggwanga abawe entandikwa basobole okwekulaakulanya. Onyango yakwatibwa ng'oluvannyuma yateebwa kakalu ka kkooti ng'ekyewuunyisa ono asangiddwa omu ku baamuloopa ng'aliko abazadde abalala babadde afera bw'atyo n'atemya ku poliisi eyazze n'emukwata. Ndi mukazi na mwandu, ndi mukazi ayiya. Omwami oyo yatuma omukyala Hajati najja n'atukolamu ekibiina abadde ajja buli kaseera tungana mu ssente nganze omukazi ndi mukazi muzadde nyina abaana yajja n'atugamba bulungi nti agenda kutuwa sponsor y'abaana nintoola obusente obwange obunyali nyinayo nimbuteekayo nyagala sponsor y'abaana naye ekiseera obukyatuuka tulinze batutwalira abaana n'essaawa zino abaana bafe bali waka batumye nambyo batubanja akasente kiwali toka yakutuma sente zaffe kati. Embeera eno ewaliriza abazadde okweyiwa ku poliisi nga baagala okumugajambula. Batugamba tannaba tebinnayitamu kati mpaka twawulidde amawulire nga poliisi enansa. Twatandika okuva mu covid yasobolwa okubiri sente omukyala twaddamu mulaba omukyala zeemu kati tukubira ti omwami bamukute ali wano
era ennaku zino zonna okuva ku Mmande tujja wano naye tunafunamu kiramu. Aladisi w'Enansa na Shafiki Nsubuga azze okulaba ogubadde n'abasuubiza okwongera okugoberera ensonga eno okutuusa nga bafunye obwenkanya. Era tunakola ekisoboka kyonna okulaba nti abantu bafuna obwenkanya. Nga abadde asazeewo okubeetondera wabula nga abakyala bano tebamukkiriza nga bamusabye abaddiza ensimbi zaabwe abaana baddemu okusoma. Ky'omukisa omulungi wa implementers abamu abalabanga sijja kuboogerera mubamanyi abaneeteranga puroguramu ofiisi yange abamu abawulirako nga boogera gye muli abamu ne mubateekamu obwesige newakubadde essaawa eno tebali wano. So nze nga nze eyali kyamaanyi wammwe mbeetondera olw'ebyo byonna ebyakolebwa nga tulina abaami abo bemumanyi obulungi. Nsaba munsonyiwe olw'enteekateeka ezo. Kuva mu byalo ne baleeta abaana ne tubawandiisa naye nga tusaba sente naye nga sizina ze mpaayo era ebifaananyi bye byakubwa abaana tebyafuluma. Oweekitiibwa His Excellency President Yoweri Museveni Kaguta bw'oba otulaba ku mawulire tusaba mukulu RDC ono kuba gwe wasindika omuyambi okuyamba abantu abawansi abali eno mu kitundu kye. Engeri gye tufunye obuzibu tusaba tukisinkane mukama waffe twogereko n'atukubula ensonga ezitundu ezisingako naye tuli bubi abakyala bano bangi n'abatazze. Josephine Lonkuse ne Doreen Nambiruwe bakusakidde egguli lino Twabukidde TV. Ate bo abatuuze b'ekigogwa ekisangibwa mu ggombolola y'Eggombe mu Wakiso District balaze obwennyamivu olw'ekkubo eriri mu mbeera embi. Waliwo n'owa bodaboda abadde agenda okufiiramu. Katubirabe. Abatuuze bano bagamba nti omwala guno okumalawo ekkubo kyava ku mazzi ga mukoka nga kyatandikiriza mpola wabula ng'essaawa eno kifuuse kya bulabe eri abantu abakozesa oluguudo oluva e Kampala okudda e Bombo. Bano okutuuka okwekubira enduulu kiddiridde omuvubuka abadde avuga bodaboda Bayadoni okugwamu ne pikipiki wabula ng'ono ayambiddwa n'atakosebwa. Efudde n'okufa omusajja ankubidde engombe okudda emabbali nti kumbe eri waliyo olunnabe tegera bane mutukolere ku binnya bino obweraliikirivu bw'amaanyi ensobi emu yokka naffe abasa oyinza okuba oyimiridde wano ne bakkubira eri engombe newekanga accidentali oyinza okugwayo eri wansi. Bano ababooda owa booda bamunyigira wano eno n'agwayo eri wansi ndowooza mukirabye olwaleero aguddeyo n'agwayo wansi lwakuba Katonda azizza bibye n'atafa naye wano eno wantu wabi nnyo. Wano abagoba ba bodaboda mu kitundu kino basazeewo okwekolamu omulimu ne basikayo pikipiki mu mwala guno nga bakozesa emiguwa. Basinzidde wano ne basaba ekikwatako okuvaayo okubayamba kuba omwala guno gufuuse akattiro nga mu kifo kye kimu ne takisi kuzimirira okutikka abasaabaze. Olwaleero tufunye embeera etali nnungamu. Muganda waffe wa boda akolera ku stage wano emmotoka emufunzizza n'agwa mu kinnya ekyo kye mulaba. Katonda ayambye buyambi okubanga atafudde naye ali mu mbeera mbi. Oluguudo luno si lwa local government UNRA ye luvunaanyizibwako naye ekinnya kino bakirabye okumala ebbanga naye tebafaayo. Emmotoka esobola okugwa muno newe batakisinga ejjudde abantu 14 bonna tekusobola kubaako omuntu akola ki awona. So tukubira gavumenti omulanga naddala UNRA muveeyo mukole ku mbeera eno kubanga abantu baffe batambulira mu bulabe obudde bwonna osobola okuwulira mu masaka ey'amaanyi ennyo. Ssentebe w'ekitundu kino Joseph Senkumba ategeeza nga ebaludde nga bawandiikira ab'ekitongole kya UNRA okuguddaabiriza wabula nga buteerere. Oluvannyuma lw'okubeera nti twafuna obuzibu ku kinnya wano abantu baffe bangi baguddeyo bafunye obuzibu tugezezzaako okuba omulanga eri gavumenti eri UNRA naye nga tetwanukulwa naye tetuyinza kuddaawo okulinda gavumenti olwatta omwami nalumanya abantu baffe baggwere wano. Kale n'olwekyo tukuba omulanga eri gavumenti oba eri abakwatibwako bonna nga aba UNRA kuba bavunaanyizibwa ku binnyanga bino. Robert Musanje, Twabukidde TV. Katuumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo.